jako akawuwo. Bw'abadde aggulawo olukuŋŋaana lw'abasawo mu bitongole eby'enjawulo abadde mu kutendekebwa wamu n'okusala amagezi okulaba nga bayita mu kusoomoozebwa kwe bayitamu olutuumiddwa the First National Health Professionals Education and Training, Minisita avunaanyizibwa ku byenjigiriza mu ggwanga Honorable Kataha Museveni agambye nti abasawo balina okukimanya nti omulimu gwabwe gwa kujjanjaba balwadde olwo Katonda n'akola ogw'okubawonya nga n'olwekyo balina okukola omulimu guno n'omutima gumu. We should be the determining factor, the most critical determining factor of all the professionals that qualify to go into the service of our national health sector. Because without this one ingredient, we may have more than enough trained in quotes. Minisita Museveni akubiriza abasawo okufaayo ennyo eri abalwadde be bajjanjaba olw'ensonga nti abasinga bagenda okugenda mu malwaliro nga balina obunafu mu mibiri ne mu mitima nga n'olwekyo balina okukwatibwa obulungi nga babawembejja basobola okubazza emitima. So that hospitals are not manned by robots which have no human feeling. You all realize that people are at their worst. They are weak when they come to hospitals. They need a lot of understanding and a lot of kindness. Ng'ayita ku mukutu ogwa Zoom, Minisita Museveni agambye nti abantu beetaaga okufuna ebyobulamu ebirungi okuva mu basawo abakugu, kino kibasobozese okufunanga obujjanjabi obubasaanidde. I've come to realize that doctors or health workers do their best to treat the sick, but it is God who heals the disease. And so people now take care to really train the hearts of people who are supposed to have a calling from God, who come to train for health work. Dr. Safina Kisumu Sene okuva mu kitongole ky'ebyobulamu agambye nti akakiiko Minisita Kataha Museveni kataddewo kagenda kubayamba okutunuulira engeri abagenda okutendekebwa gye bayingiramu okusoma, omutindo gwe bayitamu ssaako n'ebintu ebirala bingi okutuusa nga batuusa okufuna amabaluwa agabakkiriza okugenda mu maaso n'okujjanjaba abalwadde. Minisita waffe era maama abadde ng'agoberera okulaba engeri ki abasawo gye basomesebwamu. So mu mwezi ogwokubiri yateesewo akakiiko. Kano akakiiko kagenda kutunuulira ku ngeri ki abaana be tuyingiza mu ssomero bwe tubayingizaamu, ngeri ki abaana abo ba students, ndegenda kubayita abaana ba students kubanga balimu abakulu abeeyongerako n'abakava mu masomero, engeri gye tubasomesaamu, ngeri ki ba students abo bwe tubatwala eyo mu malwaliro gye bayigira okusoma n'okukola obusawo. Professor Simon Kangethe okuva mu Moi University agambye nti abantu bonna wamu n'ebitongole ebirina okukkiriza enkola eya tekinologiya olw'ensonga nti y'engeri yokka gye bayinza okwetegekeramu ebigwa bitalaze. It was a wake-up call that prepare yourselves for a changing world. Prepare yourselves not just to face-to-face learning, which is the way people are used to. Prepare to begin to use technology and begin to prepare for other circumstances, not just pandemics, that force you to move out of your classrooms into situations and circumstances that facilitate learning. Ono agambye nti okujja kw'ekirwadde ki COVID-19 kyakyusa ebintu bingi nga n'olwekyo amatendekero galina okugenda n'embeera ey'okusomesanga abayizi nga bakozesa enkola ya tekinologiya. A missed opportunity. When COVID-19 struck, many places shut down. Instead of using the COVID-19 pandemic as an environment in which you go and teach and learn and adapt to the new methods, people shut down. COVID-19 was a major wake-up call. We cannot go to sleep now. For any countries that are serious, you need to start to looking at technologies and begin to prepare your staff. Kanyike Kevinzi yakusakidde eggulire lino okula ABS television. When the ambulance comes, takes the most priority of the patients we have on scene and they will go.